Okay. Yeah. Okay. Who is your favorite Ugandan actor? Now these are current affairs. Sigena kubuza mu music. Who is your favorite Ugandan actor? I want to see whether you follow. For me to follow Ugandan movies, but of course, you are seeing it all. Yes. There is this one. Yasini Luwowa, tuina Bosa, tuina Alhaj Abe Muchibi. Yazanya film. Wakaliwood, oli bawa Wakaliwood. Agamba nali ebweru gundi ali ni yawangoda wa. Kaluya. Siku agamba. Simanyi face, simanyi linyani. Kalumba. Kabona. Kaluya. Kabona. Other film which is your favorite Ugandan movie? Enya yoli man. Dinyas. Pronunciation. Hey. Okay, which is your favorite Ugandan movie? My favorite Ugandan movie. Ejiri yetu tinalira banange. Tunalira banange ejiri yetu. Bantu vuga musipija ejiri yetu. Ejiri lyali awo kyelyaba. Nekungetambula. What do you do in your leisure time? Fresh kid yakola kimbisera byengedde. Yama. Play football, sometimes I watch Delta TV, sometimes I watch movies, wrestling, like that. Okay. Yes. How much time do you spend with 14 Kebongo? Sometimes when we are making a song. Okay. How much time? Mobile na do we grow like Yeah, when? Is it strictly about music, Robert and 14 Kebongo? Anytime. Okay. All right. I need to let Fresh Kid go, guys, so that we play some music. Fresh next week. Girlfriend Ojari. Girlfriend Ojari. Girlfriend Italian. Bagamba mwana wa bwawo ulivuga speed. Girlfriend Ojari. Je baliye. Nali nera bidukubuza kino ekibuzo Fresh Kid. Obeera otya ng'oli musajja w'amaanyi ate ng'osoma n'abaana b'osinga amaanyi. Ngensi yonna ekumanyi mu Uganda tukumanyi naye ate ng'osoma mu class n'oyambala uniform n'oyambala socks n'ojja ssaawa 12. Kibeera kitya? Kibeera bwekiti era ng'abakiraba. Baweeramu awo netuvimbamu ne bakyaliwo. Waliyo ab'amaanyi abalala awo b'osoma nabo? Sirina bwebumbisa. Kalimba bawumba embeera. Gaba migosi. Bawumba nzekka. Pozi ne Felista watuukayo Kati omwesanga ne Felista waliri kusaawa y'okulya breakfast. Nga ye ali eri nga naawe oli eno. Nze mbeera n'akakosi kange. Nga wetukula bakyali bange nga basatu. Netuvimbira awo. Kati awo be bamanyi eri awo. Ye wajja tomubongako wagwan Felista n'omuyitako oba omuyitako buyisi. Omuyita nako? Basimulabi. Bagenda n'obunyemere yaabwe nga ffe twamaze. Ffe tuli birala nnyo nabo bali birala. Kati ebyo ebiba tebikwatako. Oba ofa ku bibyo? Oli mu Migos, oli mu America. Oli mu America, Fresh Kid, tetukusobola. Iyo muleka mu Uganda. Bwe oli wa Uganda? Uganda tugibeeramu mpola. Naye tuddukamu. Tubeera n'abayindi. Bayindi. Si bokka ssebo tubeera n'Abamerika kati awo ffe wetulira Sappe. Kati bo ekitegeeza Felista gyali teriyo bayindi, teriyo Bamerika, teriyo Sappe. Tono gye bali naye kati eno waffe Sappe lye lijjudde. Lingi. Twemu yonna mu kilaasi babaamu ate nga bonna balinako bakyali. Kati awo mwaze nvimba ku street. Okay, banange Fresh Kid tulina omuta, Fresh Kid wa kiwoozi, omuza mu freestyle ayinza okuvuga speed. Abantu baako bubaka bubalekera Fresh Kid zenkute kujjeko engalo. Mwenna abatulaba twagala nnyo mugende mu subscribing YouTube yange Fresh Kid Uganda buli wamu subscribe, like, comment, share. Yeman, nebaza nnyo bakyali bange big up ku Kebongo, big
Big up Oscar Shows, big up Small Crew, big up MC Events, and big up Luparelia Group. Thanks. Big up so much Okay. to all our fans. Okay. Thank you so much. It's been a pleasure having you on the show. And thanks. Always, man. Blessings. Ndovimba nnyo Eh? tovimba nnyo. Okay guys, Fresh Kid ngenda kuba musibula bannange tugende mu ndongo bwe tukomawo ngenda kuba tukubulira ku bice bigenda maaso ku social media. Lunaku lwa leero nga naffe General Zamba ne munne celebrating anniversary yaabwe ey'okusatu. Ebifaananyi ng'ebyo genda kuba obiraba katugende mu musical break katono nnyo. Calling that did it,